Joel Ssenyonyi ne kagulupuko akatuzannyira ku bwongo diwe mwali muloopya omusango ne musinga kubanga mpulidde mwekwasa kuba ne Namugga wabadde ku live ye ensonga gyali mukuwa nti tunaaloopa tutya omusango ng'ate tetwaliyo kambuuze ng'ogwe mwanyi temwaloopa kati ku luno gwe mwagala okuloopa nga bbiru ye mwanyi yayita temwaloopa nze abuuza nga tebagikwatako yakyusibwa temwaloopa omubaka wange Betty Namboze bakireke wamma mwaloopako ye mu sisitimu yaani nga n'omusango gwe mwali muloopyeko mu high court ogwaffe akalulu kaffe aka 2021 omusango mwagujjayo ne muguzza muffe abantu awo revolution we yatandikira Joel Ssenyonyi ne group yo nga we mweteesezza nga we mutudde ne mweteesa enkya mugende mu parliament buli omu awe endowooza ze Aisha Kabanda yagamba nti Anita Amonga ajja kufiiringa seats zaffe gwe oluli eri watugamba mbu tugenda mu parliament tubaleekaanire as educated as you are nti tubaleekaanire tubabuzeeko emirembe gwe n'otakoma okwo nti ffe tukozese essimu zaffe inaffe tukozese essimu zaffe nammwe mukozesa akazindaalo kamwe nga mwali mukakozesezza ddi ne kavaamu ekyamakulu okuleka okuva nga mutulekanya nti babakubi eddi Joel Ssenyonyi n'akakiikoko mwenna nga we mubisazeewo mwe mugezaako kutambuza Museveni nze nabagamba mwe musindika ekigaali kya Museveni ye ali muli atudde ne komiti ya NRM mu aba opposition musindika kigaali kye gwe Joel Ssenyonyi omanya amakulu omanyi amakulu goyinza okuleetera omuntu akulaba nga togenze mu parliament omanyi kye kitegeeza nga tolinnye mu parliament eyo ng'ogiboycottinze enkya dani okusitula ba member of opposition bo bonna ba MP bo bonna ne mujjula mu parliament mbu mulaaloopa wa ewani mu system yaani mwe bantu mmwe kati nze kye mmaze okulaba olaba mwagala na kuloopa guno omusango kitegeeza n'akalulu ka 2026 tuli mu kuyimba protestive vote mwe mulabika mu planninga kugenda mu kooti oba mu kooti mu system yaani era gwe Omunnayuganda nkutegeereza wano nti woolabira nga 2026 nga Kyagulanyi tazze ku ntebe ya ggwanga Uganda n'olaba bino ebibaka nga bye bitudde ku mu parliament suubirayo okubalaba nti bagenze mu kooti nyabo bannaaye n'osanga omuntu ng'awoza mbu nedda balina okugenda mu parliament nnyo bakoleyo ki baali bakozeeyo ki these guys they don't want to prove to Ugandans nti they are useless in parliament mwe ba Joel Ssenyonyi temwagala kulaga bana Uganda nti mwe muli very useless n'okusinga aba NRM kuba bo bakimanyi nti bagendayo be balina numbers bayise etteeka Museveni lyayagala kati mwe mukolayo ki okuleka okuleekaana a useless person is that only person who comes out anatandika okuleekaana n'aleekaana nga togedde na kikyaleekaanira ye mwe omuntu we mwagala ogamba tugende tubamaleko emirembe okiwulira temwagala tulaga nti you're useless even those NRM MPs mu parliament mwe muli very useless compared to MP to member of parliament abali mu gundi ku side ya NRM muli very useless wabula kyemuyina kwe kulya omusimbi ekyo kyemukola tewali kirala mwali mukoze ekine kibeera mu favor yaffe tewali. So you're useless in parliament. NRM bali useful eri government yabo because they have the numbers. Okitegeera nete mwagala tukakasa nti useless mwagala tukakasa nti muyina kye musobola okujjayo. You can bring something out of that parliament ekiri useful, yet you know that you're useless.